Kanso nalukole yanchawa. Ani yagamba. Nene wonchawa kasita kanso Luganda njagala. So, are we good? Okay. Okay. So oluvannyuma lw'ensala ya Electoral Commission eyagenda mu maaso n'esazaamu okuwandiisibwa kwa Honorable Mathias Walukagga, client waffe yatuwa obuvunaanyizibwa obw'okujulira ensalawo ya Electoral Commission kubanga twali tugiwa ekitiibwa naye nga tetukkirizaganya nayo kubanga yali nfu mu mateeka ne mu buliwo. Era ng'olunaku olwaleero kye tukoze kwe kujja kuteekayo okwemulugunya kwaffe oba okujulira eri kooti enkulu High Court nga bwe kirambikiddwa mu mateeka. Ensonga ze tusimbyeko okujulira kuno nyangu nnyo. Ekisooka nti Electoral Commission yamenya amateeka bwe yagenda mu maaso okusalawo ku mpapula z'obuyigirize eza Honorable Walukagga kubanga obwo obuyinza tebulina. Ssemateeka wa Uganda n'amateeka ag'enjawulo gatondawo ebitongole ebyenjawulo ebirina obuvunaanyizibwa. Era obuvunaanyizibwa Electoral Commission tebuli kupima mpapula na kutegeera ani alina obuyigirize oba nedda. Obuvunaanyizibwa obwo amateeka gabukwasa National Council for Education awamu ne UNEP. Era nga National Council for Education ne UNEP zakola obuvunaanyizibwa bwazo ne zitunula mu biwandiiko bya Honorable Walukagga eby'obuyigirize ne bisalawo nti alina obuyigirize obumala okwesimbawo kuba Member of Parliament. Era ne bawandiikira Electoral Commission nga bagitegeeza ekyo mu buwandiike. National Council for Education oba UNEP tezinaddamu kuwandiikira Electoral Commission. So Electoral Commission ogenda mu maaso n'esazaamu okuwandiisibwa kwa Honorable Walukagga nga candidate wa MP Busiro East kuba kukyamu. Era kye tuzze okukola wano mu kooti kwe kwekubira enduulu n'okujulira kooti eno esazeemu ensalawo ya Electoral Commission. N'ekyokubiri nti amateeka ga Uganda Constitution etufuga nga etteeka eriri waggulu ne amateeka amalala agagenderako Election Commissions Act, Parliamentary Elections Commission Act, Tertiary Institutions Act ezitondawo amatendekero aga waggulu. Zonna zigamba nti omuntu okwesimbawo okuba Member of Parliament olina okuba nga watuula Senior 6 oba ng'olina obuyigirize obwenkana obwa Senior 6. Era nga National Council for Education yekola omulimu ogw'okuwa bbaluwa eraga nti olina obukugu oba obutendeke oba amagezi ag'enkana aga Senior 6. Ekyo Honorable Walukagga yakimaliriza mu
23 ku IUIU ne bamuwa certificate of mature age entry. Ne certificate eno gifuna tova eri ku kkubo nti obadde otambula ng'oyitawo ne bagamba waliwo abakola ebibuuzo mu rumu wano n'oyingira n'okolera dakiika 3. Certificate eyo gifuna osoma omwaka mulamba. Mu mateeka waliwo amakubo 2 nti ova mu senior 4 oyinza okuyitirawo n'ogenda mu senior 5. Obanga singa embeera y'obulamu nti waliwo olutalo, sente zaabula, abazadde baafa, wafuna obuzibu ng'agwo omuntu walwala n'obeera kutanda emyaka 7 noba nga tosobodde kugenderawo ku A-level, singa oba owezezza emyaka 25 ssemateeka egamba nti oweebwa omukisa naawe okweyongerayo okusoma. Ate kati nga Uganda tugamba nti twagala ggwanga ly'abantu bayigirize oba bayivu, tosobola ate kuvunaana oli nti kubanga ye olw'ensonga eno neeri teyagenderawo mu senior 5 tajja kuba na mukisa, kubanga ssemateeka atukkiriza nti mature age entry y'emu ku kkubo. Babadde bagamba Electoral Commission kyeyagamba kye tuzze okujulira wano nti mu myaka 2 singa certificate eno oba togikozesezza then eba invalid. Honorable Walukagga yafuna certificate ye mu 2023 zennyini ezo mu Gw'omunaana n'agenda ku University, St. Lawrence University. Era obujulizi bwonna obwa admission obulagano mu progress ate nga musajja mugezi tannagwa mu kibuuzo yadde ekimu, kubanga ne ripooti ze eziva ku university eziraga nti agenda kutikkirwa omwaka guno ogujja byonna twabikwasa Electoral Commission, naye yo teyabitunuddeko nga yeekwasa kasonga nti emyaka 2 wegiggwako then certificate eba expired. Tugamba nti ekyo kikyamu. Lwaki? N'aba senior 6 bennyini singa saawa eno oba omaze senior 6 n'omala emyaka egiwera 3 nga tojoyinize university tosobola joiningirawo direct, era olina kuyita mu remedio. So okugamba nti certificate tosobola gikozesa kujoininga university negigifuula invalid nti yaggwako. Amateeka gagamba nti twagala bukakafu nti wamaliriza. Ekibuuzo kye twebuuza ne Electoral Commission gye twagibuuza nti Mwami Walukagga yamaliriza senior 6 oba equivalent, answer eriemu nti ye yazimaliriza mu 2023 era ne bamuwa certificate eraga nti yakola ki, yakimaliriza level eyo. Emmaliriza ya senior 6 teri mu installment nti oyinza omalako olwaleero otuba tudduka kilomita 10 oba 100 meters waliwo akaggwa akatandika n'akamaliriza. Wotuka ku kaggwa akamaliriza n'owanika emikono oba gw'osembye oba obadde wakati oba okoze eki otuuse omaliriza. Amateeka kyegategeeza era kyegagamba. So Honorable Walukagga alina obuyigirize bwonna obwetaagisa mu mateeka. Era sawa ntusobola kuŋŋamba nti Honorable Walukagga agenda kuba nga alina degree, nga degree holder, kubanga next year era ajja kuyita abantu bonna ku mbaga ye ey'okutikkirwa. Ajja kuba alina degree naye nga tasobola ate kwesimbawo, kibeerawa. So tulaba nti ensala ya EC teyagobera mateeka era ekituleese olwaleero kulaba nti tujulira era kye tugenda okukola kugeza kulaba ng'omusango guddusibwa because tulina budde bumala era twagala kooti eno esalewo eggoye ku nsonga eyo. Temugenda kikola ki obudde ensonga y'obudde kooti nnyonnyoddemu ensonga y'obudde nti mitendera gya kooti osooka kuteekayo paabayo oba kujulira kye tukoze olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ennaku 2 nga tumaze okufuna ensala. Sekitegeeza naffe tudduka tuli mu budde. Sekiddako nga tugenda kuba tukwatagana ne registrar batukwasa omulamuzi agenda okuwulira ensonga eyo atuwa olunaku lwe tugenda okuwulira. Naye nga mu mateeka ensonga zino zirina kuba nga ziwulirizibwa n'ensala ng'efuluma nga tetunnatuuka ku lunaku lwa kulonda. Kubanga Honorable Walukagga alina okubeera ku kakonge k'okulonda kubanga n'abalonzi be gye bali balinzi. Formally filed an appeal challenging the decision of the Electoral Commission to denominate Honorable Matthias Walukagga as a Member of Parliament candidate for Zero East. We respected the mentally disagree with it because it is erroneous both in law and fact. For the beginning, Honorable Matthias Walukagga, the EC, whether one qualifies or not, is the National Council for Education and UNEB. And the Electoral Commission went overboard. It exceeded its powers and mandate under the law. Because under the law, in law. Finally, the law provides for a certificate of mature age entry because joining higher other aptitude. For instance, right now the Directorate of Industrial Training, DIT, can give somebody a certificate of senior 6 equivalence for
for being a very good carpenter. Enter a room for 30 minutes and you get a certificate. You go through studying for a full year. And that's what Honorable Walukagga did. You're supposed to score 50%. He was even 5th. But it was released on the 9th, which also shows that it is either a deliberate attempt by the Electoral Commission to frustrate this particular candidate, Honorable Matthias Walukagga. But what we've done, we've filed 2 days after the decision, which is fast enough. And what we are going to do is follow up with the registrar to get a judge and a date for purposes of hearing this application. And under the law, we expect that this application should be disposed of at the earliest, because there is need for certainty for the people of Siro East to know whether their MP to be is going to be on the ballot, such that we don't have people having to come with papers and they write their candidate's name because they're not seeing it on the ballot. Obugayaavu buba bwa mulamuzi oyo abeera ali mu musango ogwo, naye tetulowooza nti ku mulundi guno tunaafuna omulamuzi omugayaavu. Katonda ajja kutuyamba batuwe omulamuzi agoberera amateeka. Amazima gali nti omusango ogulinga guno gwe tuleese guweebwa obudde bw'amangu. Kyova olaba gwo ne bwe baba bakuwadde summons nti teekamu okwewozaako okwo bakuwa ennaku 3. Omulamuzi ayimiriza emisango emirala gyonna n'awulira guno. Tuleese omusango guno tusobole okugyawo folofoto. Ebyo bya folofoto endere ewunya amalusu yaliwunya eki. Twagala eno kooti enkulu esalewo eggoye ebyo biggwe. Kubanga bali bakoze by'amankyolo. Nabo bennyini ne bafuna entengereze nga bamaze okuwa ensalawo yaabwe. Ensala gye baakola nga 25 ne bagituulako ne batagita. Ndowooza nga beefumiitiriza. N'ebino bye tukola ddala bye bisaanidde. Akakiiko k'ebyokulonda mwewuunyisa nnyo. Temuyinza kola nsala ng'ensalawo ya byakulonda ng'okulonda mukumanyi nti kulina obudde bugere ne mugikola nga 25 ne mugifulumya oggiwa gwe mugiwadde nga wayiseewo ebbanga eryenkanidde awo temuyinza gifulumya nga 9 ng'obudde buyise. Kitegeeza waliwo ebikyamu bye muliko eyo bye mukola. Mwami by'Abakama weetereze. Tuzze wano banno bakuyamba abalamuzi bajjewo ebyo ebikyafu bye muzze nga mukola eyo mu Electoral Commission ku mwami Walukagga. Tusuubira nti kooti eno egenda kuwa obwenkanya mu budde amateeka bwe gagamba. I thank you. Omulimo ogwange obuvunanyizibwa bwange bwakuwa biragiro eri baloyazi bange era kye bakoze olwaleero nga bawakanya ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda, kubanga nze nina obukakafu nasoma bulungi nnyo ate era nkyasoma era ntikirwa mwaka gujja. So ebyamateeka bibakwasizza, ekyange kyadde kyabbawa bukakafu nakuna mu mpapula zange ne balaba nga bayingira mu kintu kye basobola okuwangula. Tebaali kiyingiddemu singa babadde balaba nga tekisoboka kuwangulwa. Contesting as a member of Parliament to represent the people of Siro East constituency, my role here is to give my lawyers directives to appeal, and it's what they have done. I'm very sure that in courts of law we are going to get justice. The ruling of the Electoral Commission was illegal, was biased, but I'm very sure my lawyers wouldn't have intervened in something they are very sure that is not winnable. So I'm very sure we are going to get justice from the High Court. Akasota akato bw'olabanga nga mutabani waasobola okukakuba n'akatta ate gwe omukulu tovaayo. Kakati zino ensonga za leero bazikwasiza balooya. Zino mpapula ze tuleese tusobola ozisitula. Lwaki oyagala emirimu emirala gyonna giyimirire olw'ensonga eno gye tusobola? Constituencies nnyingi zisoba mu 5 mu Uganda. Oyagala ekibiina kiyimirire olwa constituency emu nedda ssebo ffe tubikoze byeffe bakuliida kandidate waali obadde otya ggwe?
I was sick of this.